Tegeza ababo bakikola wano musani nga mwakatandika. Ababogera ebintu. N'abakazi abogererawo ebintu. N'okubeera nga weebase. Omuntu ng'otwo tumutwala nga bw'omuweweetako ku mutwe. Mbuulira. Tekambuulira mukwano. Onjagala. Dolini omwagala. Manyi mutulo nga tukutwala oyogera ebyamu izo ga mwagala naye tonyiiga. Noyi mukago oli yanyiizo. So ndoka musajja mukazi namukoze eki. Kuba wayogedde ebyama. Era lwa bufunda bwanju zino. Enju zaffe ate abamu bo bakikopa bukopi balina na nnene. Naye abasajja b'omu kyalo tebasulanga na bakazi. Ekyalo kyalingamu ekisenge kya taata n'ekya maama. Nebyalinga olukubo nga byetunuulidde. Era nga kizibu nnyo okusanga taata yasuze ne maama. Buli omu nga batera okubanga ebisenge byaki byanjawulo. Kati omuntu obutalogotana bya kisiru nga yeebaka wuwe. Naye abantu babikiggulawo nti omuntu alina okusula ne mukazi we. Ekitegeeza bino byempulira abasajja bagamba nti okuzimba ennyumba olina ennyumba nene osimanya okuwangala mu bufumbo ennaku zengeri byatabuseemu. Manyi buli mwaka wabeerawo ekijjawo waakiri obeera n'ekisenge kyo n'omukazi nabeera n'ekisenge kyo mu nnyumba ate n'omukazi kimuwa emirembe ng'asula yekka. Kati ntegeera nti kati kalugambe gobba wange nga nnyumba y'emu ekisenge kiri wali nga nange nsula eno. Naye Dolini omanyi okufuluutira muntu emyaka kayo Josam nga message ya naku 3 ningamba yakirabye naye agambe good morning kayo nokane haje ni mugayavo wa bintu yakusimu tegeza muntu abayi nakukubira simu kati zemba sagala kutayo kwamba simanyi byokola ngamba tulakimba muko nada ku WhatsApp ko kati ziwero ko nga nyingi ngasibikulayo ndikulayo olusoro sorry bantu WhatsApp kuba bi message. I know. Kuba zi messages. Taxi tulandise. What wanyise? Tubade tucheze. Tubade tuwemu. Tubade nga twekwana. Gendeni. Oh no, mutia oh no. Mwenzo kumya ekibozi ya kyabusunga yi yatadde. Nakiteka ate nakiremeza. Kalo. Haja kanda kukanseseza. Abantu bagala ebintu by'odonesi. Bakatambuza buli wamu. Ningamba haji yabadde kochi. Ndawe gundi akozeemu akake. Ani ono omuyimbi. Ani ono omuyimbi atero epasi. Ndabi akola mu kake. Ngalangira waluyimba lu. Bayabobula. Bimba. Epasi oyo. Ate mune akaloboza akakoze. Tekamunyumira akatuddemu bulungi. Akatuddemu. Nabirabye nenseka ninga nebala epasi. Ng'onyumye. Hajo oli otya? Nategedde mugenda kwambala white nenga kankwetegere mu black. Munanga abantu bagamba. Mu comments obo mbuli wenkuleta mbu bantu bendeeta mbugogo nesinga okwemulirako. Nengamba nga mu bantu bamwe ngowemulira ku haji. Malimba. Oli kubezi free n'abantu. Andeke. Nenga oli bulungi. Bulungi. Ali ati omuntu wo. Mukama kyamubumba. Oba alina jali maybe nga bakyambonya abonya naye nga ajja kujja. Ne waliyo omuntu omukulu ayinza gasinayo omuntu. Munange neze haji. Kati aba akola ati. Etekeza bambere nga nimba nga muti jali. No, kati nadda nkikubuuza kati gokiri. Omuntu omukulu nga gatayinayo omuntu. Mwaka ku mwaka. Aba akola atya kandi kyojina okutunyonyo ensene yagala ekimanyi. Mu mbeera ki like mukwebezaawo. Okwebezaawo osobola muki. Mu mbeera z'obulamu oli muntu olina free. Be feelings ebyo. Okola oti. Muna kati haji kakugambeza. Kwa tuyinza kungamba mbu nabita.
mbwe emyaka tekisoboka era tukano byagala but bwoba tekiriwo sikiremerako because haji walawo abantu abalina high libido walawo abalina low libido kati kirakaze ndi mubakyala abalina low libido like anti bonomala ebbanga eddene mbuche kinaba muntegeerayo ojja kupunguuka olimba sikulimba muntu wamala ebbanga eddene ku kintu ekyo waliwo yabyakola n'ogamba nti waliwo ekimubulako so kitegeeza nti bw'obikola omubiri gusumulukuka like walabeho ku mukyala nga aludde okukola ekintu ekyo n'omusajja we abamukambwe ne bw'ogendayo bugenze wo omutegeera nti ono balina kibaludde okukola abamunyiivu nga mukambwe ate n'oluusi teri babbanga ddene guba mwezi kakati gwe woga nti ebbanga eddene wati baba waliwo ekikyamu ne hajiza kyendowooza I think ngina taka kugenda nga smilinga ate kati mwekirizibu kye muyina nga nseka olaba omuntu atannazimba era abatasula bweru kituufu aba apangisa kalina omuntu atannafuna wuwe abayo n'owalejjalejja ngera atannazimba bwapangisa naye ng'alina essuubi ery'okukola ki ery'okuzimba ewuwe tagamba bugambi engeri ffe abatannazimba tusula ku lubalaza oba mu luguudo era afuna we yeebaka kituufu kati obulamu bwe butambula kati naawe akyanoonya omutuufu ate omutuufu n'omukyamu bafaanagana era bonna babasajja balina ebirevu nga bambala n'empale kituufu kati tolina bwojja kufuna muntu nga toli mu bbo mu kubanoonyaamu mutuufu omutuufu anajja atya nga si boolimu naye anyway I think maya kyogera nkitegera kyendi mu kugezako ennaku zo njagala kulikirawo ekintu kye bayita okunyooma ate wakingambako olumulimu otwasokera ddala okukola ekintu ekyo nkya strugglinga nakyo njagala kulikirawo okunyooma nina ekizibu ky'okunyooma ate olaba abo boolowooza nti bakitalo be basinga obukyamu kituufu mayina ntunena nnyo haiti ntunena nnyo bode bikina ate kati abamu bw'obagezako nga bw'ogambye ate oyagala kubalina kasente ate balina kasente mune bode tebannungi embuto ziba zeezo balabika nga bwe baagala kintu ekyo nekinema okutegeera nengamba lwaki teyeeteekamu ssente neyeerabirira naye empale gyayambadde okugulu wansi kwenkana ekiwato ekinawunyisa nengamba lwaki teyeefaako nolaba ebigato byayambadde nogamba naye nedda kati oli omulimu ate gwe bagugonga omufunye omukyusa kana akasente k'omugyamu ogenda n'okola ka shopping n'omwambaza bulungi n'akunyumira kuba omuntu gwomufu kabeere mukazi oyinza okuba naye nga tamanyi kwambala notandika omufuula kyoyagala ekikunyumira n'omukazi asobola okufuula omusajja we kyayagala mu kwambala mukazi oyinza okubeera naye okumala emyezi egi nga mu ngoye ze wajja nazo zotukyalabako n'olu omanyi nti abakazi onoonya essaati yo nga yagikweka nga yakoowa anti nga buli ewali zoyambala waliwo ndala nnyo nga zonna agenda abuzeemu emu kubanga bagamba mwagala nnyo essaati zezimu waliwo omuntu nga ayagala akasaati we kaliawo kasikweya nga tamanya nti keyabaddemu nekwosa eggulo naye nga buli bakateekawo akambala kayagala kakati eyo kiva ku mukazi yatereeza omuntu okunyonga omuntu alina ssente naye omuntu ng'alina ssente bamutereeza naye ebyo byowooza mbu njagala bode ennungi ate ng'alinamu ne kasente ogenda mufuna oyo kituufu natanso kitegeera hajjuba nakugambye abalinamu kasente baba mutunyanga yagooma nga oyagala mulaba bulabi kiro ndoozi obudde kati obukola ku mibiri gyabwe okweshepinga tebabuyina babeera ku ssente nga banoonya ssente kati nze oyo mba njagala mulaba ekiro lwokka munzikiza ndowooza naye nga njagala kulekerawo okunyooma tofaayo ngenda kikolako ekyo kyonde mukikolako sikulimba haji byongamba beze mbiteeka mutula kwa si byangu byakola oyagala omuntu eyakula mubiri mulungi kyekyo ayambala bulungi ogenda kufuna bana abalenzi balumu tebakola abantu abatera okufa ku mibiri gyabwe nga bakola gye bali si bangi ate nabo beerazinga ggwe bw'osanga omusajja ng'alina mu kasente ke ng'amanyi nti waliyo obudde bwa jimu ng'amanyi bambala bwe bati munnange nno naye abamweraza oyinza ogwa ku mwerazi munno ng'awunya bulungi olowooza mbu ogenda kumala gamugwira ebadde olaba basajja abeeraga gye bali nga naye akimanyi tino prize gakimanyi kyekituufu kati nno yakubonyaabonya n'omuwulira nkutegedde
oli mutuufu naye Haji trust me ndimubitereeza ennaku zino ndi mukirowoozako ndaba ngamba Doreen please emyaka gigenda okeza ekyemyaka gigenda sikigendera obudde budduka sooka kati weetereeze nakugasa okuzaala omwana ekyo tujja kikolako ekyo kiwunzike tujja kikolako ebyo bwe tubyogera bagamba Doreen ayeka yeetega kapo bamuna be bagamba muna yeetega Haji buyeemoola maama ne bamanya ebbanga litumala okubaano nga tewali akubidde tewali akubidde ate no singa banyumya bwe mbonaabona okufuna Haji mwaba muntuma nange message bagira bayitawo eddakiika ennaku ezi 3 n'ogamba Haji olimba message olina okwanga obuziraba Haji ze kubuya nekirala ekinemeseza I think relationship Haji nempuweereza message for example mbw'ogiddamu oluvannyuma w'ennaku 3 biruma ku mukazi wo tosobola kikola ku muntu gw'oyagala mukazi wo aba yamanya kyosinga asobola omanya nti asinga kulaba message oba simu aba abimanyi era bw'aweeza message ng'alaba tonnagiddamu nga kuyaga nti waliwo message nkuteeredde kolabika essimu tonnagiraba obikulayo aba amanyi obunafu bwo mu bintu byo kalina ffe tumanyi obunafu bw'abakyala baffe era wa mukyala wo asobola okubeerawo n'omukubira oluusi nagamba addewo eru nga nkola kino ate abasajja abamu batamanyi bakazi baabwe yayomba naye mukazi we olwa naye omanya nti munafu mu kino akikola bw'ati talimba kati womanyiranga nti talimba bw'oba ng'oli waka gw'ogikubako nga takulaba n'olaba essimu eya aba nayo oba taba naye ogenda wanga mu butuufu evugidde okumala ebbanga nga tannatunulako weeri omanya nti bambi ne mba siriiwo bwe kibeera Haji bana ibadde bitambula waliwo nagambye kino Haji nja kimubuuza kyayose tekigira mu budde bwennyini nokwanga wabirabyeko omwana we yafudde recently naku nga 2 emabega simanyi waba amuziise simanyi naye nga omwami omu awaabye ndowooza omwana omutata najjayo n'ebifaananyi ebyedda ng'omwana wange omwana ze yamulabirira yamuweeredde namukumuweerera ne taata w'omusajja abeera jjajja ne jjajja nagamba oyo omwana faama amulabirira omukazi ye yakubye essimu n'abagamba ng'omulambo bagutwalira agamba nedda omwana bamutwala Kiboga gye bamuziikira ebiki ebyo Haji kati nagamba omwana abeera wamu kale bagamba ng'omukyala omukazi yagaba omwana whatever that is waliwo kino kyosiba otugamba ku social media era abasajja munange bakuwagira ebende nga 10 nti fe ogwaffe gwa kusitula lubuto gwamenyeka n'omwana olubuto lwamala okusoma university wakituyigiriza ekyo buli omwera omusajja agamba ng'obulumi bubeera kati awo kati abo bazemu ne batuvuma abakazi mulaba amuli batemu bamwe nalabye omusajja nga kimulumye ennyo namulabye bamwe ne bw'otuna n'omwana alinga afaanana n'omusajja ye omukazi agamba omwana siwe omwana weeri ne taata w'omwana ali bweru taata w'omwana namulabyeko wano ng'aweereza abakungubazi obubaka abamuzikidde omuwala naga oyo omwana ye muwala gwe nga gwe nnyina yabadde obulamu bwange yafuuka maama wange webale kati wabitegedde kati ate n'omwana namulabako olinga alanya ng'ekika ayogera kyamwami oli kyamwami kyokka ate yakula ono agamba nze abadde amuweerera ebifaananyi tubiraba Haji kakati kale mweyo saga erimu kuba ne kati bikyagenda maaso agalagenda mukoota akyalemeddeko omukazi omukazi tumubuleminga naye lwaki tuba kakati noonya nebyokubuuza bimbuuza nabadde abakyala lwakuba nti mwakola nga musaasibwa mukoze katemba mungi mu bufumbo bwammwe bonna n'abasirise bamulina ne bakoze katemba mungi naye ffe abasajja ffe tusinga obugumiikiriza mu bintu ebisinga obungi ate tetupaapaala golooza nti ka vidiyo ako omusajja we takalabanga yayogedde mu yakalabako last year yagamba ate n'atayogera mukazi we yagamba yenakalabako waliyo omukazi akisobola kati ffe tubalaga nti ffe tuguma n'ogumira embeera yonna n'otakyusaamu mu bwe weeyisa kati omukyala kino kye yakoze okugenda nti omwana ate muziika Kiboga nze ate namunenyezaamu bw'obanga wakola ensobi Mungu n'akireeta bubi omwana ate avudde obulamu bw'omwana bugenze mufiiridde omwana wammwe omufu gwe mukaayanira kubanga omufu singa abadde mwana mulenzi nga yazaalayo ne ku baana ogambya nti abazzukulu bano kambateeke mbalambike mbateeke mu kika ekituufu ewazaalwa omwana naye omwana afudde tannazaala mwana n'omu bw'ensuubi
ate ne bwaba muwala nga azadde abaana bo tebakuvunaanyizibwako balina ekika kyabwe abatagenda kujja wano. Kituufu. Ekijja oyanje ebintu ebyo n'obufumbo bwammwe bufe kiki bode baziziika ne mulimbo. Baziika ne mulimbo z'eddwaliro. Kati bwe baziika omwana oyo ne musigaza obufumbo bwammwe ne mukuza abaana bammwe bano abasigadde. Nze ngamba kikyandibadde kiki ekituufu kubanga obulamu bw'omwana wammwe bugenze ate muteekeko okukyankalana. Akitadde ne kikulumira muli ng'omuzadde ti omwana we namuziika si we watuufu. Singadde mwana mulenzi nga yazaala n'abaana w'ogambira nti olunyiriri lw'omwana ono olw'okuba alina abaana bazzukulu bange baalese lukyeyongerayo abaana bano kabagende mu kika kyabwe ekiki ekituufu. Naye ono obulamu bw'omwana bwakomyawo tazadde yafudde 28 tazadde bukomyawo afudde. Kakati mmwe ekigenda okubayombaganya kiki? Ekyokubiri oyo omusajja gw'oli mu kulaba agenze mu kkooti abantu nno bali mu kulowooza nti lwaki omusajja alwanira omulambo talwanira mulambo. Kati nze ndi musajja mmanyi kati obwongo omusajja bwakozesa. Bwe baziika obuziisi nga tebabagyeko DNA omukazi obyolaba yeekwasa ebintu n'afuluma agenda kuwaabira omusajja. Kyaliko kuba obujulizi tobulina akuwaabira nagamba nze nagambako nti siggwe omuzaala. Naye anoonyeza ddala obukakafu obuligenda mu kkooti nti omukyala yanjooga n'abaana bazaala nga si bange nga kyava mu kkooti nga ne DNA weeri. Kwata olina bw'ogenda kujjako mwana DNA nga togenze mu kkooti oyo omufu naye kakati kkooti yeeyina okuwaliriza bamuggyeko endagabutonde nga tannaziikibwa omusajja atereka empapula ze. Kati gwe gye bujja onoogenda okuwaabira omusajja ono nti agoba mu bukyamu ng'empapula azirina. Naye kati abantu bo babirabira kungulu lwaki alwanira omulala talwanira mulambo oyo omusajja mugezi nga bwe yakwata ensonga ze mu kusooka n'alaba ne vidiyo n'atayogera. Kati mugezi bugezi nze bwentyo bwe mbiraba. Nange nkitegedde kati bw'okyogedde kubanga tolina bw'ogenda kumufu ataliwo kuleeta basawo nti mumuggyeko ki endagabutonde. Naye kakati kkooti ejja kuwaliriza era bw'amala okufuna DNA tagenda kuddamu kkayana bagenda kuziika gye baagala. Ye kasaadi funa jabaleka. Kyokka kyayagala. Then asirike. Bagende baziike. Naye ng'omukyala munenya nnyo okutta obufumbo bwe n'okuleetawo ensasagge ku mwana omuwala atazadde. Nti waliwo olunyiriro oga nti abaana bano abazzukulu ewaabwe wanaaba ludda wabwe embuzi abuliza wano ne soogera kituufu. Kubanga ku mwana omulenzi ekituufu okyogera ng'omukyala n'ogamba omwana alese abaana babiri omu layini y'omwana ono kangize mu kika ekiki ekituufu. N'omwana muwala tazadde mukyankanira ki bwe bamuziike baba muziika. Gwe maama sirika baziika omwana wo awummule mirembe. Kituufu kubanga bamukubidde esimu yagijje nako. Yategera nti bamawulire n'agijja. Abakyala mukuuma emyaka 2 mu emeka 8 omwana ye first born w'omusajja bifaananyi bambi omusajja atulaze ebifaananyi n'empulira n'ennaku nga bali mu kayumba edda bakubye ebifaananyi y'obwalo ya loje baseeranga ki eno bw'awaayo sente kubanga webale kuba yagambye okuva mu kati abakazi bamanyi nti kubuyayiwa ate kubanga n'omusajja ali ebweru aweereza sente aweerera era buli omu bwagambye kirabika n'oweeri akuba ddabo abadde akuba ddabo noli ng'aweereza kubanga noli abadde amanyi ono omwana we bannakyo baba bamututte ekiboga ewooli kirabika owoodi oba yasinga sente ze bwe ndowooza haati lwaki yalemeddeko n'agamba bamutwala eri ekiboga asobola nga yekitaawo omutuufu ekisobokera ddala bulungi. Abaana abo ba first born abasinga obungi olw'okuba nti omuntu omuwasanga abadde alinayo boyfriend ebiseera ebisinga babamukka amatankane. Omuntu ogenda n'omuwasa n'omwawula n'omulenzi we gwe n'okola obufumbo naye nga basigadde baagalana. Y'ensonga lwaki wano mu Buganda ebiseera ebisinga tebasikisa mwana mukulu. Balonda mu makkati awo. Kyokka manyi basikisa asembayo wabanga mulenzi. Kati oba ne waba asooka nga mulenzi naye asika. Batera kukwata wakati awo ng'obufumbo bwamwe bumaze okuggumira. Eno waggula batannakakasa bulungi. Sobanga wajja olina olubuto. Bakyogerako nnyo ekyo nakyo. N'ebintu bino Haji bannange. Abakazi tulebe bannange newe mutu n'atukyawa nja kitegeera. Naye nga batula obufoofofo bano aba interview. Buuleka
ate mugambye tukole ensobi mulaba ata yengwe interview yawedde dda ate bagenda eno manji tebu nga muwanvu kimanyi gwe busoso mulabanga bugisimula ko face to face yampeza ko message ku TikTok ngayagala tukoleyo akantu emukole pulira gamba ikati yayingini ya tego mbono simanya mbo ina channel ya YouTube kati agala gitambuza koze sina buzibu kati namweza message n'atagiddamu kati ate bwandabe wane mugabula kweza message wangamba nkunonye ne kweza message n'otagiddamu nengamba nagamba bade ebimutawanya ne kati ateredde kati kyavaaga tuno mu week ejja tukole koze itsoke nja kunonya nkuwe na buzibu tegwe mboza agina oba bagamba alimba naye alimba mu bimu ebimu bituufu lwakuba okulimba kwa engeri gyako niyo manyi abantu nzego bateeka mbasajja abalimba nga siri omubuuza bagamba examples zombwezi examples ezisi omubuuza akabade haji mama buli kimu example yaliyo era nze nalabye eyo story eyo y'omwana nenjigerageranya ku musajja ewaffe yafana masasi omulembe ogwo bakubanga abantu amasasi nenga olwa mawulire gali matono ng'okunoonyeza si kungi polisi olujjajjawo n'epimapima muziike mama era byali bya mwana musajja bamukuba nsasi tetwamanya nsonga twalina bato naye mu kuziika wano abasiraamu bagambira nti abanja omugenzi oba gwabanja yimuka kubanga tebatuziika nga tubanjibwa mulina osasula amabanja nga tonnagenda mu ttaka ate era ne gwobanja alina okwogera musajja yawanika omukono bw'ati naaga wano omufumu mu banja sente mmeka naaga mmanja abaana babiri Nuuru ne gundi nga bawala bakulu ate manyi sente ne bayita aja ati mukazi w'omugenzi yali akyakaabakaba ejo wange waliwo ensonga mwami gundi ddamu ensonga ozogere bulungi n'agamba wano mmanja omuwala gwe bayita gundi bombi baali bawala omukyala n'agamba kituufu bamwami oyo era twagenda okuziika nga abaana booli abatutte nene nga ku muntu afudde amasasi ate n'obanja baana abantu nga mulembe guno yali tagenze mu kkomera okunoonyereza enfa y'omugenzi wabula ba wekaza no babyali byadda edda byalinga byo nga bikomaawo kunoonyereza DNS byangu byakufuna naye omukazi ye monenya kutankula bintu wankwadde oba bituufu niyo omwana afudde talesemu ati n'okireeta essaawa ate obufumbo bwa mu kyankanine balo kyadde kikomawo ne baziika omwana n'osirikira ekintu kiri kasa ne waziikiddwa nnyina waabeera abaana nga baziika ebukojja bwaziikibwa gye wafumbirwa kibiiki nga mwana muwala kati Haji waliwo mukwano gwoyo sijja boogera linnya n'ekibajo badde obiraba wadde bamuli bubi n'agamba nze njagala omuntu ayagala okuteesa ku bintu byange nga wakiri mufumbo ayina entondo era omumanyi ayina entondo yanyizanyizaawo n'anoba mbukubanga omukazi yagenda n'asalako enviiri katamugambe kyekisooka ate bya serious byanobye nabadde manyi basaaga ate manyi byakulimba bya serious nange badde manyi balimba wewe njagala nti bituufu nga ngenda kubuza Haji agambe naye nga ddala yayomba n'omukazi okusalako enviiri bayomba nekiraka waliwo bibadde bayombya ate gwe omulundi ogwokubiri ng'anoba nzise naye nga anoba nnyo osabadde alimba omusajja yanobye n'agenda kati apangisa asula mu kati kira kali mu Airbnb naye kyayagala okuzza omukazi agaye bino omukazi asusa omujooga kati enviiri zinamera zitya amangu addeyo eka kuba enviiri tebazikaka nti enkya zimere alina omugamba ne yamugisizaako enviiri kyekiso ogamba ku mukazi wo kiba kituufu ebikunyumira yagamba amujooga biba bya buntu nga bwemugamba munnange nno wadde olinisa okugamba nti ng'oli mukyala wange muneno tonnyumidde nesibanga akaviiri mutuufu tebinyumye kuba nze ndaba obubi naye tebikoze eki tebinyumidde omukazi nze mmanyi aba akitegedde kuba anyumira nze naye tekinzija waka mbu tukole olutalo anti yagamba mukyaleka ayina mwenzi bwasalirako bwe yagambye amujooga asusa omujooga ekyokubiri okuddawo agakwita bakika nze okujjako naye nabekika tulina bayinza mu bizibu okujja nabeeranga n'omukazi nga mulaba nnyo ku makyanga agenda okukola nga bw'ayambala kannika kano
ndaba afaayo nnyo okunoonya kamakingira kaleega kine mubuuza gy'olaga mweyambulirayo mweyambula okunoonya nika egenda kaleega twagenda ku mulimu ani agenda biraba ate obeera ogenze kweyambula binyumiranga nze munda haji nsooka kwambala bulaka twakyogera mu bunu ne mugamba kakati bw'otuuka eyo weeyambula kuba ndaba ofaafagana bw'onoonya kaleega kafaanagana empale nze ye biri munda agenda biraba nga twogerako kiki nkitegeera kyogere kati bw'abanga ddala Salome tali mulwali no for real nagenda wadde banyulwali n'ebituufu akyali muto wabadde bagamba naye kyova yagaye mbu yagala abakiteesa kwaki nga bafumbo naye mayimayine nga bajja kubuuzako haji nadde nkimya amazzi kati nagenza okibuulizako nga kituufu akyali muto addeyo mu bufumbo ate mbu ayagala kuyita n'ab'ekika mbomukazi asusa okujooga kati nga njagala nakubuza ekyokubiri ebizibu byaffe tulina biteeka mu beekika matuule ab'ekika basobola okubaawo naddala beewabe w'omukazi ng'akusobeza naye zo si ze ensonga eziyitiso abantu beewabe w'omukazi mbuna okujooga kususse toyinza kuwa nsonga ekujookeza nti omukazi yasazeeko enviiri ave mu lwali addeyo ewakaawe mangu ddala kuba enviiri tezijja kumera nkya ate nga sitaani buli omuwa wakati wammwe ne muteekawo ko oluwonkono kwewa gaapu buli muntu eyali abanja mukazi we asobola okumufunira awo kale n'olwekyo abimalirize mangu addeyo ewaka ekyo abasajja okunoba basajja balina okunoba bwe ziba ng'ensonga nnene butayagala kutaatanga mukazi na baana bo onoba bitsoke kuvaawo okwo kwewa time muntu osobola okwewa time n'ogendako oba wa muganda wo n'obeerako eyo oba mu kyalo oba olina ennyumba ey'okubisa oba n'ogenda n'ogamba waddemu kaakadde naye bino ebya Salome tebiriimu makulu talina nsonga n'egi okuva edda ayomba nno talina nsonga n'egi bonna bato naye tolina kufaananya mukazi kumanya kutegeerako bw'oyagala kufaanana okumukazi ate muba munaaba mwenna abasajja tulina okuba nga tumanye okusinga abakyala kati omukyala yasazeeko enviiri yazijja kumera enviiri toyinza kugamba nti bamusaze ekitaddako kumugamba nti yasazeeko omutwe naye kakati okusalako enviiri zigenda kuddamu zimere era sibe byoyagala kyosegeza okuyingizamu ab'ekika kisinziira omuntu okuyingizamu ab'ekika ensonga zimala bbali mate nga nnene esoba obusongasonga abo bali mu nsonga zaabwe bulaavulaavu bwe bubaluma okwagalana kati ate kubanga muto wange Salome asaagirira nnyo n'omukazi omanyi omukazi okuzannya naye kirungi naye olina okufuna kyagalamu obudde bw'okuba siriyasi akutyemu omuntu okufuuka nti oyo ye nannyini wano wabulwo kaakadde akali siriyasi omusajja omutuufu tebamuteebereza kyagenda kusalawo yeesigaliza okuba ng'ogamba ako nno kaafulumi kwegamba tobeerawo nga bakumanyi nnyo wagenda kukola kino wiiki ejja mpozi nga anaakola kino bakunafuya kituufu muntu alina okukumanya naye ng'alina wakukoma mu kutegeera kakati toyinza kubeera ng'onyiigira ebyo ebintu ebitaliimu kati ye yali awuddeko omukazi mbunanyize mukazi we yasaze enviiri sima yaggyeko enjala ebyo ebintu ebyo ebyekyana ekito sikulimba bya kito kyekituufu ate bambi nga ne Salome muto munenye ekituufu muto sali mu 20s muto yayangwa bwanguzi kupakasa naye babaana bati abamu bakyali waka nedda abaana abenkana Salome bangi nnyo ababeera ewaabwe ate nga bali ku buziga awo ngali mu maka mama ne tata mu kisenge munda kyokka ng'enaakwana muddeeka bayitirivu mukama Katonda kyokka ng'enaakwana gye bali abayo muto taata najja nga yaza bisenge n'abuuza muno nga muwunya omusulo nomunakeberamu tobakebera bisenge bitanda by'abaana goyinza ogaa nti mbeera nate ndi musajja bakeberayo ozise muto naye abiveeko tatawanya bakadde baganda be nakutawanya bantu beewabe wa mukazi tewali nsonga y'amaanyi obufumbo obutambula bwe buti okunyigagana kubaamu kale oba yanyiize nga yekimwisabe naye kakasongasonga tannalaba yakatandika baina oli mutuufu oyo yatabye ebintu ebizibu ebiri mu bufumbo
Balina olaba no bayakana bakate mirundi ebiri. Alimba. Talina byanoba. Kati huyo mwami yasazeeko envi. Yasazeeko nange mulebe lero na Devu. Mutule nenga mbane Devu afa kinensi. Badde simute I know. Nze mbadde nange ndaye musajja mulala. Ne pakisa mwekanze nange mwekanze nesoka mutunula nengamba ofa. Feno twasa yango bweti okugwa walinga wina nsekere. Ati ngo bwensete zigwa mu nvinga balina okusala akabumba. Zivemu. Zonna zigende. Oba naye mukazi yamugambye azijjeko. Dave. Talina mukazi. Talina mukazi wa mamuto. Naye munnange. Anyway. Alina abamuyamba yambako ne talina mukazi. Talina mukazi waka. Alina bwezo. Akyetegereza. Akyetegereza I know. Naye kati manyi osibo kyogera kitegeza kati agenda kati akola jjalibu. Paka lwali funa. Paka wanafuna. Ebimunyumira. Sekeze Shalom cha inokola ya papa mu bufumbo. Ya papa obufumbo bw'abato. Ya papa naye kakati wali kati yawasa mukyala we beeyige. Beeyige. Ekirala si buli kintu kiggwako waka kati nze kye era nja kugenda mu mugambe. Era tuyambe bambi. Buli ekikugwako ali mukunyiga buli wangu. Obufumbo botobuteeka mu mawulire. Kituufu. Bana ngo tuyambe mutugambireko ko ate yaze nalumba ate abuleke uyo kojja kagato yogera bibe naye namuluma yagambye yali awasizaako yayina empeta bamutunza neri ne mukazi namugamba tunda wano kati tugende yabima kati kojja kagato yamunyumiza ng'omuntu we ayina kyama ate anange olumu bambi munyumizaako byaffe bitalibu ajja byasanguza oyo naye walaba kazi bakapona yangamba naye kirungi bibyo bibeera nze yali abyogera kati nga manyi nti bambi lwani ebya serious ne mugana etwala eri kati ebibiina nebe yakugamba ayite mukazi amuyita sina kumuyita omukazi yali eka omukazi yali wakati ono yanoba gwakubiri nongano bebinsasano akwate engoye zazikuba emmotoka yeddire yeeka namana nagenda apangisa ko yabyambi nabera kati okudda omukazi bwano baba munona kati ayagala omukazi ajja munone baba nagesiba yo kibero omukazi yamwegayirira kati ayagala omukazi ajja mubuzo oludda wankunone naye haji era babiboddamu mulaba nyambo mu bundi ngenda kwogera naye Salomu mukwano gwange era nakanye bulunye ina mugamba ffe tubiruddemu I know abakyala asiba akuliza amujoga tasima yesha asinga chasibayo ngenda wasako nga ndi muto ya I think wakyogera nga ndowooza nti omusajja tebamuddamu era twalwananga abantu twalwananga naye nange gwe nawasa teyali wanganja engo bw'omukuba ennume y'ekigongo omukuba olina okumagamaga ogenda okuyita kyonna ekyo bakambe bapaasi bw'oyimirirawo oba owedde agenda kikukuba ng'embiro z'enziruka ate n'akwetoolooza ekyalo bannange baabo walala endulu neevuga ne weetwa omala kumukooya n'obulirayo naye nga siro n'okomawo ekiro ng'osooba naye sirogamba nti mugonzezza kati by'obufumbo bw'ekito kati Salomu muto mukyala we muto naye nga kyemugamba nze nali manyi lwali kyekituufu era kyova saddamu kubyogera yadde okumukubira kasimu nga ndabira ddala yabadde asaaga ali manya asaaga bituufu era ajja bikunyumiza bulungi naye kyemanyi wona omugamba ajja kutegeera omala omugamba omusajja tanoba atulekemu kale banoba naye nga boogambe n'okunoba osobola okuva waka ng'ensonga nnene n'ogamba kaneewa emirembe kale obuteetuusaako buzibu kansooke nviremu omukyalo ntukkakkane kiba kyabu naye ono talina nsonga tewali nsonga kati ku kyokuna bwaliwo kyeralaba ejjuzi era ka vidiyo jjo nakalabye babikuba mu waawo saidi zaawa omukazi yanoba n'agenda omusajja n'ayingizamu omukazi omulala ndowooza omukazi bwe yali ali eba wayiseewo bbanga ki n'ategeera nti omusajja yayingidde yaliteese omukazi omulala bali bulungi ebintu bitambula bulungi yakomyewo nayinona buli kimu mbu yakomyewo mu maka nga wayise ebbanga ki saategedde ka video kali wano nakalabe nengamba naye banna kubanga kiri mirundi ebiri ate noyona mukyalawo ng'anobye nga wa myezi 3 4 5 oluusi n'omwaka n'omwaka munenemu n'emyezi 5 6 osobola omugumiikirizaamu n'otafuna mulala kubanga oleeta omukazi mwegyo emyezi bwezi obanga yali amulina kitegeeza wayina omukyala nga yajogesa ono naye omuntu asobola okuwaamukka ebbanga ly'omwaka bw'okuba onoyonoona ebintu ng'omaze omwaka nga toli waka bagukusalira
bagagwe kyoga mwaka mulamba ono yandibeddawo ali nawe gyobadde osobola tosobola kugumala ng'oli awo kitegeeza olina nawe boolina ne munna wassa nawe n'akulekera emirembe naye kizibu nnyo omuntu nga yakanoba mwezi gumu enju n'ogiyingizaamu ki omukazi kitegeeza wabaddewo ekiriwo nga omuyina n'oli asobola okukwatibwa obusungu ngate yanoba n'agenda asobola okukwatibwa obusungu kuba asobola nga yanoba ng'ayagala ng'alina by'ayagala mukkaanyeeko obanga manyi oli mukima maybe lwalimu ali nkima ng'alina by'ayagala mukkaanyeeko kuba mu kumukima tomusanga ku kkubo omunona waabwe kati mu kumunona ewaabwe mulina be mutuula nabo ne tuyinza banga mwezi gumu enju n'ogiwasizaamu kikyamu naye kisinza oba tetutegedde ebbanga ki omukyala lyamaze nga tali mu maka naye bwe liba nga bbanga ttono omusajja yaba omukyamu bwe liba nga ebbanga liyiseewo ku mwaka n'okusoba omukazi yaba n'obukyamu oba okitabo onoba bw'ogenda ng'omala omwaka genda kati bwakomawo kati namala kumo nga wadde emyaka giyiseewo nga tofunanga muntu mulala okkirizibwa omukkiriza n'omugamba kale jangu tudde bw'oba omugamba nedda wano kisinziira bw'obanga oli musajja amanyi nti baliira ewamu omukkiriza naye amanyi nti tebaliira wamu tetuliira ku lusindya buli omu bamuwa essowaani osobola obutakkiriza awo kwogedde nno naye waliwo abantu abamanyiira okuliira ewamu kalowoozezaamu akantu oba mu kizibu nnyo omuntu n'agenda n'anoba omwaka nga tafunanga bw'asanyuka naye kyekisooka ffe abasajja otugira mu bwongo kati toyinza genda ng'olina be wafuna dde abasajja ayino bamaze okukulemerera obakubira essimu tebakyakwata bazikola biza baali bakusigula mbodde owummulire ewange tekikola munaye nabadde ku shohaji omukasajja nakuba omusajja yadde mukulu lwako ebintu byemu byamulemye kale bwe yabadde ensonga ze mulimu ebyeddiini kati omusajja mu Anglican agamba bali bedetinga babaze mu bufumbo kumpi myaka 18 akati yagamba okwewasa n'okuzaala byonna abaana yabakuliramu eno Anglican babe baki bakatuliki bakustayo Anglican si bagundi Anglican Anglican si ba 7 seed bana be namungona bakatuliki Orthodox Anglican be ban like bakatuliki no Catholic Protestant Anglican okay ba Protestant na mirembe kakati abaana bakulireeyo bebanyi chache n'okubagata babagatireeyo kati omusajja mbona afuna omulimu natandika okubeera ng'akolera ebweru kati omukazi juzi oba byatandika ddi myezi egiyiseekaawo mbwagenda okukizuula ne bamugamba nti buli bwogenda omukazi kyakola akwata abaana bo n'abatwala mu kyaki endala ey'abalokole esaidi zeeyo oba yagambye kyanja oba kirwa kati omusajja n'agamba yagamba yawira obusungu nasooka ne mugamba omukazi ngenda okulaba ng'anyooma omukazi n'atuuka ekiseera nga awuliriza ssebo oba mu kyaki bye bamugamba nze nakyampuliriza ng'omusajja kati mbenako ne mugamba abaana bange ze saagala obatwalenga mu kyaki eri nze njagala babeere muno era n'asigala nga nempulira ruumu era nga still bwenvaawo agendere kati kuno nakomyewo nga takimanyi nti n'okomawo ku Sande kwennyini ng'abaana batuteeri kati ku lw'obusungu siganye Dore yamukuba oluyimu ng'abantu awaawo ndoza oba mu kanisa waabwe w'ekkanisa yamukuba oluyimu ku lw'obusungu mukazi ndoza ne bamuwa advice bwera abakanisa omusajja ye bwagaba abekanisa kikaye bamuwa advice n'agenda nagulawo omusango ku poliisi bamukubye oluyimu omukazi wa ddiini ki omukazi kati nage simanyi teyaŋŋambye naye yagamba kati I feeling oba yawamba yamusanga nga naye mulokole oba namalaga kubanga mu abakyala kye mbakubiriza Doreen bw'ofuna ng'omusajja nga musiraamu siramukirawo kizibu nnyo okuba ewaka ng'eddiini ziriwo bbiri nate waliwo abasajja abakugamba nti soke nomugamba naye oli musiraamu nagamba atofayo aba ali mu kukukwana ng'akimanyi bigenda kukyukamu ng'otuuse ewaka ebino ebyokukwana okukkirizisa birala nabyo birala ebiririyo biba birala kubanga muba babiri nga mugenda kukola famire y'abantu nga 6 kati abantu abo bagenda kutwambuzibwa batya ono olwokutaano agenda mu muzikiti waliwo n'olw'essande kati ate bano be mulese wakati be muzaala bakole batya mulina okuba ku kimu era ne mukikkaanyaako kummwe ababiri kuliko alina okukyuka either gwe nze nkyuka oba omulala mulina okikkaanyaako olw'obulungi bw'abaana bammwe ababavaamu bakwate ekkubo lyerimu naye temuyinza kubeerawo nga
mutandika gamba bana buli omagoberere kyalabye kuba bagamba abasatu bakatuliki ababiri basiramu kati n'omutunuli yanga tomumala noka kati eno family kikaaki wamma mwina okukikkiriziganyako nti omuntu gwenfunye wa ddiini bweti ku ffenna ani agenda okugoberera eya munne nze bwe mba nkufuna nga toli musiraamu nze kazibwe ekyo nkikugambe nogamba onoosiramuka bwe ngamba nedda awo nga tukita bino ebyoga nti buli omu asigaza eddiini okuba kweyagalako buli omu ng'abeerawo era nali manyi bikola kubanga bagamba abo bobeerawo oddoli nti wali mutawaana bwebanga ngenda kujja wa musajja wadoli nisinze nkuzaala nawe oyina bakadde bo naye bw'omanya tugenda kubeera ffenna bwe tunuulya nnyo abaana bakuze ne bamaama baabwe ng'eddiini ya maama si ya taata era omwana akula wa ddiini ddala era agenda okujja eno ewa kitaawe nga munnaye ng'abantu beebuze ne bagamba ate omuwala nga ye Madiina ate eno tuulya bajoni ba Pawulo nakonfusinga abantu balowooza oba si mwana wa mugenzi amannya alina ga kisiraamu ate taata afudde mu katuliki wa Protestant kati bikonfusinga abaana naye bw'omanya nti otudde mu maka g'omusajja kati oyo omukyala ng'ayagala obufumbo bwe ebyo byo poliisi tebirina makulu gy'alaga poliisi tegenda batambuliza bufumbo bwawe nakubulamula bw'aba akyayagala omusajja we agende mu ddiini y'omusajja we bakuze abaana bwe mu nkuza enki kati baana be bali mu kuwa obuzibu abaana bawulira maama ne taata bayomba kati wuyo yamututa ku ate abaana bawulira baagala okuba mu ddiini ya maama olw'omu ate baagala okuba mu ddiini ya taata ng'akomyewo kati waliwo ajja okukyawa abaana nga bamujeemedde kubanga omusajja wabe yayogedde n'obulumi namuwulidde n'agamba mpulira atandisa n'okunjoga mpulira njagala mute ali obufumbo buyinza okufiira awo kyokka ali myaka 18 naye ng'ekibuse kwawula nzikiriza kituufu omukyala ku lw'obufumbo n'olw'abaana baabwe naddala ku lw'abaana baabwe akkiriza ayingire endiini y'omusajja we ekirungi nze abo Protestant n'obulokole enjawulo si y'amaanyi ekitegeeza ekintu kyendabye wano abasajja abasinga kyeboogerako ekibanyiiza butaba wa kitiibwa kumayo bwana omuntu ng'akuwakanya buwakanya manyi nti aba ayiikiriza ayogera ng'ovudde ku kyemirembe bannange ekitiibwa mukyogera nnyo bannange mbuno bano omusajja ng'akuwakanya buwakanya njagala kugamba ompulirizeeko nange ekyange endowooza yange ogikkirizeeko nga buli kyoyogera akiwakanya so owulira ng'ekitiibwa takikuwa awo obedde n'omusajjawo kkiriza omuwulirize ate naffe abasajja sigga nti buli mukazi we kyaleeta nti okiwakanya kkiriza omuwulirize kuba n'omusikazi waliwo byakuwabula nga byebituufu sigga nti buli kyaleeta mbu tekiriimu manyi waliwo abasajja bakitwala nti omukazi talina kyaliyogerayo kisinga kike naye n'abakazi balina advice ng'esinga ku yiyo kisikazi n'abasajja balina tuwulirizaako nabo omuwuliriza tonyooma bunyoomi togabugegwa ate ng'ogamba ki mwena tolina by'ogamba eyo enjogera si nnungi muwulirize asoba ng'alina ensonga olaba mwana yaba n'ensonga kituufu nga mwana abaana mwana nga bakuzeemu asookuga ekintu naga taata ekyo nno ekintu si kituufu ate gwe n'onyiiga n'ogamba omwana ngamba ki kino kujjako eŋŋamba yekyuka wala omwana bw'akujjira obubi eŋŋamba gye bagambamu omuzadde si gy'ogambamu omulala muzadde osobola okusooka n'obanga oba mwetoowaze gy'ali ng'omubuulira by'omugamba sigabuge taata ebyogenda okukola temuli alabye ensonga eyo naye sembadde ndowooza aba yandibadde bweti gw'olaba otya munne omuzadde ategeeraga kivudde ku ki omwana ono okuŋŋamba ensonga bweti era asobola okugikyusa nze nga nkwata essimu ye ezo messages wakati endwawo okuweeza message naye mama bamanyi nti bwendwawo wenkuweereza message ogenda kupapa ogambe Edorini ow'amafiga naye hajji akulumya n'agamba yagira abeerayo aye n'agamba hajji nkimanya abeera kwa n'agamba Edorini yampeereza message njamuddamu sikati
wanji ate sinze yepanka ne haji naye wepanga nakitegedde ngamba haji yepanka kitofu abannemye nange wanji yepanka leo bonne adaga haji waliwo bebado era olaba banaye nakuzo social media ate kirungi obeera kuba n'abakazi ababiri omuba awali mu bikiyamba omu ali acting opo mulala mbi yaliko ex wa Ronald Mayinja bibadde bayombera nga sibitegeera ono yali akayanira ennyumba z'amayinja ez'ebulindo naye omukazi akayanira mayumba ayi katakwana batayina nje bwe batayina nje tomusobola namulabako we yatwala mayinja mu kkooti ng'agala ennyumba ze byaggwerawa zibaje byaggwera ate kati nayinza okulaba ng'agamba ebiwandiiko by'ennyumba y'omusajja abirina ono omukazi ali mwefankirako mbu yalabira n'abaana ate wewava eri engombe gundi gye bagamba nti tosalirangawo ennyo mu ssanyu eringi kati abasajja bagenda ne basalawo mu ssanyu eringi awo n'amuwa empapula ayi kakunuukiriza nkunuukiriza zino gira obeera nazo namugamba nti njagala nagamba kati zino empapula kunuukiriza akasawo kangaako nga talina nagayimukawo kunuukiriza akasawo kangaako n'azijjayo n'amusayiningira transfer okwagala okunjibeera nabyo obbi mujjako ne musiitaani newejjusa ayi kaye awambanje naye abasajja ekitegeeza omusajja okugamba ebyama bino ebyama basinga oba bino naye ejjusa lwaki yakikola oba ejjusa lwaki yakuwa ekintu ekinene ekitegeeza ababo bakikola wano mu ssanyu nga mwakatandika aba boogera ebintu n'abakazi aboogererawo ebintu n'okubeera nga weebase omuntu ng'otulo tumutwala nga bw'omuweweetako ku mutwe mbuulira tekambuulira mukwano onjagala dolini omwagala manyi mutulo nga tukutwala oyogera ebyama oyinza ga mwagala naye tonyiiga noyimuka ng'oli yanyiiza obusungu musajja mukazi namukoze eki kuba wayogedde ebyama era lwa bufunda bwa nju zino enju zaffe ate abamu bo bakikopa bukopi balina nannene naye abasajja b'omukyalo tebaasulanga n'abakazi ekyalo kyalingamu ekisenge kya taata n'ekya maama naye byalinga olukubo nga byetunuulidde era nga kizibu nnyo okusanga taata yasuze ne maama buli omu nga batera okubanga ebisenge byaki byanjawulo kati omuntu obutabulogotana bya kisiru nga yeebakawuwe naye abantu babikiggulawo nti omuntu alina okusula ne mukazi we ekitegeeza bino byempulira abasajja bagamba nti okuzimba ennyumba olina ennyumba nene osimanya okuwangala mu bufumbo ennaku engeri byatabuseemu manyi buli mwaka wabeerawo ekijjawo wakiri obeera n'ekisenge kyo n'omukazi nabeera n'ekisenge kyo mu nnyumba ate n'omukazi kimuwa emirembe ng'asula yekka kati ntegeera nti kalugambe gwe bba wange nga nnyumba yemu ekisenge kiri wali nga nange nsula eno naye dolini omanyi okufuluutira muntu emyaka 3 manyi nti otawa mutima asooka okutama eneweya nakutama fuluutiramu kola biki ate bw'otegeera nti ayenda n'olwe tutwala omuntu akyukamu nja omuntu yetegekere munne agendeyokko bugenza dde mugiremu katono tutandika okukwata ng'oddayo eri komamu ojja oba ogenzewo mu kisenge kya mukazi onotuulaawo ne munyumya buli osumaagirira ng'ogendewo nga weebaka naye abantu bakitwala nti abo tebaagalana bayawula n'ebise si butayagalana ate kukuumagana mpozi nga n'abaana mubagamba abaana bino bagamba bajaga badadi asula yekka ne mami asula yekka batambuze obudde obunnyonnyola abaana ku maama waabwe yakisisula naye ekyo bwate tebuli abo baba baaliwo mu kwanagana yaffe amanyi bye twateesa nakunnyonnyola ngaani naawe so anyway oyo mukazi bwenalwa byayomba nagenda mujjukire bukamyomba kaba ex yayombyawo ku nyumba bw'apatimenti bw'amayinja ngayagala kutwala yakomewo nejjo n'akola interview nga woni ng'oyo omukazi nagamba omukazi yakola ku tv mbuye ali mubya oba mizannyo eyo acting ewalubowe ya acting ate mbu acting mbu yasinga okukyakiramu nga be bakuuzi abakazi abakabola bakuuzi kati kubonna omusajja ayinaani ewaka ndowooza onayomba nze bwe ndowooza kitayomba nabbaawe naye waki abakazi mulumba bakazi omukazi nze mba nsinga okumanya nti oli mukyala wange okusinga oli gw'olumba nze
Gwasingo manya Muleke. kubanga mamu abasalawo wa. Gwe lumbanze. Kubanga okimanyi walo era ne Joe mukazi yabaddewo naga kale bannange waliwo ampereza message wano muve ku bbaawe nabiteeka ku social media pereza message muve ku bbaawe nabitulaga bina ningamba naye banna kali kiringanga nze muntu wakwana mukazi we mbone nkubira omusajja tekisoboka omukazi yaba asinga okumanya nti mukazi wange ate oli nkubira waaki kati ndoza no mulumi ono mwalo ngakwezi mwami gundi va ku mukazi wange era mama atotegeera mukazi wo wuyo oli naye kati noli omutisa tesa namugamba omukazi akutya okumanya obumanya bambadde bakazi babakwana okumanya omanya nti omusajja yantegedde nti bankwana mukazi akutyanga akwagala abulwekingirawo omusajja nambulira ntoddamu kuba essimu yange ojja kunyononera obufumbo naye olaba sigadde nga ate oyina kukubiramu musajja omuwoninge omata oyina mukazi ekitegeeza ne bana abasajja bawulira nti no omukazi mbona amusajja mbw akuwoninga nangamba mukazi wange sagala ategeere omukazi wakitegeerera gwe ngoloza muno bakwagadde nnyo kubanga badde akugulira ebintu akuwa ssente mu kyakala mwena mbw ategeera nti omukazi waka yategedde mbu ng'akubulookingirawo n'akukyawa omusajja gwe tosobola kulwana lwako n'ogamba oli naye tolini waliyo abakazi abanyumi okugenda ku biici okukyakana naye nga si bawaka kakati ate lwaki oyagala onoona obufumbo bwange nga gwe toli wawaka onyuma okucyakalako naawe naye mukama obudde bw'okwenjeera okyabuyina oli tabulina yankuumidde ebyewaka kati wakiri nkubulookinga n'enkugoba neesigaza oli kubanga mmwe muli bangi mmwe ab'okucyakala nammwe mmwe muli bayitirivu olowooza nti omuntu bwe yeegendereza ng'atuula mu takisi bwe yeegendereza eyiye bw'oyagala bw'otula n'omuto neeguyulika naye muyiyo kubanga mune gwokanikisa oli mutufu gamba nekyoyogedde ekirala nze kuolaba n'engatto nzijjamu mmwe abalala mune mu takisi n'owulira namu naye owakake kituufu wama kyeva nono gwowe emmotoka wadde omuwazisemu emmotoka agivuga nga bw'ayagala kuba siiye n'agiriramu era emmoloka zisinga kufiira ku bantu nga babaazise ekituufu tetera kufiira ku nnannyini okubanga ye agivuga bulungi amanyi okukanikisa we kufaanagana wamma kakati mmwe omuntu nga sali waka obuvunaanyizibwa bwo naye butono lwaki oyonoona amaka gange oli amanyi byeyaŋŋumirako okubeera ewaka omuyambayambako butini omuyambako butinitini omutuuka nga akakkanye n'omukala n'omunyamba n'akakkanamuko n'omujjako stress kale tutuganye naye ebisigadde gwe tomanyi gye tuvudde na mukazi wange omuntu omukubira bukubizi si mu kiro ng'ali waka n'ataddamu newakubulokinga n'ataddamu naga yo musiru kati ye obudde buno amanyi ndiwa lwaki akuba essimu n'omukubira essimu n'anyiiga oba n'omweza message ekiro ng'ali waka mbwanyiiga lwaki oba okuba essimu yange anti lava eba erinnya Haji erinnya kumameka muyina omu waliwo Haji ekinyiiza baire Haji kino kankikubuuze nga tukumbira kubayiza sebo waliwo nabasajja mumanyira abamu muyina omu nze mbeera n'omu waliwo abamu nga tebalina omu kati katugambe Haji omusajja mufumbako kwanyi era okimanya alina kwanga alinayo n'omuntu omulala naye naayagala ssebo gw'obeere faithful gwe toyenda tolina asoba nga akulabirira bulungi ng'atuukiza obuvunaanyizibwa ng'omuntu akwagala ate oba oyenda lwaki kati obeera wamwagala tomanyi nti alina omukazi mbamanyi ajja kubalansinga sirikira gy'oli tova mu nnamba yo totagala naye kale lwaki oyagala otebe nga bw'okwata n'eggoolo yimirira we baakutadde kyekitegeeza wano wennyenderayo omuntu atandabirira ng'oyagala mbeera mufumbo ng'olina ebyetaago naye nga tobimiitinga awo ne bwennyenda naye omuntu akulabirira atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe akadde kaakulabako akakatini kagumire mu mwezi gumu wakoyedda essaawa nga 2-3 zeezo otagala ki Muna Haji tuwe tuveri ja tubali eri ku hotel tubadde ne pax nga maliriza ngotulira pax aliwalo ngo tulabenda tuwekanga owanyiru watugamala wala bakola sauna kubache nnyo kati wano tubadde tukulidire nga tetumanyi munange ngo omuli ava mu sauna kati tubadde twambuka tugenda kufuna uba ali twambuka kati ne somehow nentunula keno ekubadde tutudde ne pax tubadde kubyaffe ng'omusajja kosa ali mu bye mwabuta watu kwamba yes byobugwe
nga ali mukujjamu omuwala akawala akatoko aka receptionist bwakatereza enviri bwakajjamu enviri netula nengamba naye mukama kiraka mukazi wamanyi musajja ali ku mulimu kiri ero kati amaze addayo mu office bwebale anyula abakozi awoza omusajja wange 12 abatuuse waka kati ekine bade bayinze nekazi kubere pak naye kazi pak sagabye baffe nange nengamba nange sikitegedde kino bulaba envi z'abasajja muno nga buloza tawulo yekutukidde ogwe nasanga bazikuwe mugamba oyo nno ezo omulumya oyo si tawulo wakwanye mukadde ngale mukukunyula aloweza tawero yegenze mugamba munno nno omulumya atya kwogera ezo omusika nviiri nengamba badanje oli ninvaako tonjogeza byamu sajja bajja kunkyawa ate nawuyako bagamba oyo kazi wekapoyo byama byafe abyogere bya sawuna leka bajja kunyiiga era nti naye badaye haji bajja gamba njogera ebyama era neŋŋamba nze siriddamu kukkiriza bwe ndifuna omusajja nangamba agenda mu sawuna ŋŋamba tutubireke olowooza mbu oyo owooyo abadde amanyi ti gyali mbu yayogedde mbu ku 7 gyendaga era bamanyi ali ku mirimu ene wali mutuufu yamugenda omugamba simusobola obutagikwata ngenda kuba pisa awo gye bujja ngenda mu meeting agiteeka ku reception ayingira sawuna wali mutuufu wamma naye nze njogera ogamba kingenda mu sawuna obudde wa sawuna gym era nkugamba simu sigenda gikwata ndiko wano mu gym ngenda kuvaamu ngendeko mu kasawuna kati pame ezo zibasaba nga ate nga ne wendi omanyiwo what I think kiyamba zo waliwo abakazi abasajja bagamba mbulwaki tebatugamba ebyokulimba emyaka nnagivaamu era nkugamba kuba wenkolya wa mulundi gumu era kugamba ndi wano mu gym bwe nvaamu ngendako mu sawuna simu sigenda gikwata kati ne bwenzija wendi omanyiwo so bwenzija nga gwe mutima gukubye itsoko nja kunsangawo bwenkusanga situdde gwamanyi sisobola kusitula mbadde ngenda nze wenkolera gym biki ebisaagala ekifo wempumulya no saagala kiwentera okubeera amoli mutuufu saagala ate kubeera awo nga nyina benneeraliikirira bakumanyira haji kubanga eri obanga ayina amaka ag'okubiri anti n'oyo buli nnaku waabeera ekituufu bwabeera waze ne bajeti y'okolo yeetaano ate naye atwala 5 mama otukolera bajeti buli nnaku ajja tayosa yali ku mulimu buli nnaku agenda ne ssente bannange nakukolera mu bizinesi omuntu nno 5 alabanga emitono mingi nno kabakamu kitundu omwezi akatutte ate bokamuwa buli kanako batuzibala ogenda zibala abange yasoma obwa dokita siziba basasula omwezi ndomanyi ndi abazitwala leka era kyewayogera ekituufu obwenzi ebuli expensive oli mutuufu omuntu bulinaku ayenda ebbaati koze ebbaati lya mmeka agamba baati g5 ayenda ebbaati kati ng'omwezi yandibadde n'eminwa 10 kyokka wasula ennyumba akazigo bakabikako amabaati 8 yaziweeryaziga bayina woli mutuufu okimanyi abasajja bamba babasiru sente za kumba ayenze sementi amulesewa oli mutu ng'akapereza konakona kaliko ebigundigundi abantu bangi nnyo abenze ekizimbe e Kampala wano nga siga baali bamuwa risiiti nga apaatimenti ye eri mu bakazi bagitutte oli mutuufu kwali wasiri wala n'atunda n'ebintu asanyusa omukazi n'atunda mbwe ettaka asanyusa oli mutuufu bayira oli mutuufu waliwo omuntu nga waweza alejjalejja emitwalo 10 nga tayosa mpaka lwafa talina kyalina bamuzze waabwe mu kyalo nga zona yaziteeka mu bwezi nga yayinanga ssente naye baziteekangawa nga talina na nnyumba ne mu kyalo ate omuntu obwenzi bw'emitwalo 10 n'omukazi gobadde neetasanyuka kubanga yennyini olina muwakeena kituufu ate n'ozimpa n'enkulaga sisiibi agenda ayomba naye nga gw'oyendesa 3 omwezi obo omulimu gw'obusatu mubi nomanyi nti omuntu abwenda kuba oli abasajja ng'egye bakubakola nga tebagenda mu piizi ng'ayenda buli nnaku buli olukya ku nsi kuno naba ku musajja nga bw'aba ajja ku mulimu alina waayita ne bamuwa ebisumuluzo bya loogi naye nga gwaleeta mutamumanyi byo ng'agenda nabyo nga waayita ku makya gwasanga mutamumanyi gwagenda okweta tamumanyi naye ng'essumuzo akiyina wano ku kiddo
Kwegambe kitegeeza nti ayino kikola mu buli buli kana kusinti ekitegeeza singa bo mugambira nti ndi mu period era nga lumu ye bagirongoosa mangu mama no yaya tuleke nenga tamanyi gwagenda kujja naye sumuzo kyo kyasooka okufuna n'agenda nakyo ku mulimu mukudda ggulawo bugguzi kitegeeza we n'omugamba nti ndi mu periods ababula no ku block oba omusazi abaana bangi wama periods akanoonya omulala nti abasajja ebiseera ebisinga nakugamba bantu be bagenda bana bategeera lwaggulo olimba najesimu ye n'agirabwa ati n'agadde oli nono yeppanka nyinamu emitwalo 15 leero kamufune ate bw'omuwe 5 ayomba n'akubira n'agamba Jeni ate ku 3 asanyuka Jeni nga muludde okulabika so ko preparing a Jeni awo n'omulima kati sente sinzira nfuna ye asinzira kola ayina mmeka mu nsawo ye muntu gwakubira kutegedde tweyanziza Haji amina nja kunoonya akeera omwezi ogujja nkugambye mwaba munsaba manyambirigo naye nanja mmulemerangako naye ndabika ennaku zino mbadde bize tuwandiisa abantu ate kati nalwaddemu omusujja nsiza nnumiddeyo ng'olabye kati nali manyi nti baagaba obutimba bw'ensiriimu obwesisula akatimba mune bwe nkateekako sissa bulungi tosula mu katimba ka nsiri tossa mpulyanga aziira ng'olabye saa kintu kintaayiza nga neebase fulya netaddeko olugo netaayiza naye Haji so wakiro spraying amanti katokokola otyo spraying gundi okujjako ensiri naye bwe wayita ebbanga budda by the way bukomawo buyifuna ebuyita ne budda ate bwa bungi obukuluma kamu era kakkuse nekakulemerako oli mutu ate nze ngeje sijjanjabwa tojanjabwa nze sigendangako mu ddwaliro olimba Haji kati bw'obulwadde obukuluma ennyo ogenda just mu ddwaliro era omusujja nguwulira bwe kati nguwulira kati nogenda mbakuwa eddagala ne wejjanjaba nja kuwona nga tomiza eddagala kati kabali mu kunnyengera akabululuuza nja kukasangayo enkya nja kubambuuka bwe togenda mu bino tebanzijanjabangako ntidde kati omutwe gukuluma sigendangako mu ddwaliro mazzi sigendangako kanula sikubanga ku mpiso ya bulwadde neemu simanyi musayi bannyina gwa O oba gwa B era balengera kubuzo ina musayi gwakyo ine yaji bagenda ne bakebera mutwere no tegeera omuntu oli blood group tekanga mu musimu era ne babakebera HIV bakonaana akantu n'entonyeza abo ngenda mutwere olugezigezi bateeka musuwanga nfuluma oyagala wano sikwagala nze nyina fia ze toyinza kunteeka mu mpiso nga ndaba bulungi bwenti abo obugumu sibulina sikulimba siwina ntya ne bwe ntwala mwana tebamukuba mpiso nga ndaba era bateerawo nga nfuluma so toyagala mpiso wano nawono bagubaka bino babanzira bankuba mpiso nkutegedde ina immunity yo nnungi Haji kirungi ate by the way nedda bayite bajanja besagundi Jessica janja sujja mbonywa muluza biki noona ebombo simanya biki ebombo liwonya ekifuba bateekamu ne kuvu batabula ebombo nevu kifuba ebyo ekiva kyokukolola tekidda ngenda kigezaako akabombo likaawa nja kuteeka mu mbisi gwenjuki naye biwonya nevu Haji tweyanziza amina bannaye webale kwekuuma ndi mulama Mungu sinza gamba nti neekuuma muvubuka twakola effujjo naye Mungu n'atuyisaako teriyo omuntu ayendedde myaka 10 nga teyibakangako na mulwadde wa bulwadde buno ate nga tayambadde ne Katonda yamanyi bwakuwonya nagaawo buukawo nawe wabafunaafuna abange bupiira mukwano genda olimba abaana abato munna Katonda yawonya sigamba nti abantu beejala bangi naye Katonda ateekamu okukukuuma naddala emyaka gy'okuvubuka Katonda yamanyi bwakuyisa kubanga waliwo bangi abagamba ne bagamba oyo gundi yali mwenzi nnyonyonyo ng'abamanyi mulwadde nedda nawe ng'omusajja nawe bw'obala olugo mwesiba gundi yayagala gundi ate nayagala ku ddoli bwe yava ate nga mulimu omufumu mmwe ne munnange nga muli balamu ama oli mutuufu netweyanza Haji. Amina.